Eyali omusirikale wa police Nixon Yagasirwe kw'ossa Abdunnoor Ssemuju amanyiddwa nga Minana bakomezeddwawo mu kkooti esookerwako e Nakawa okuwuliriza okunoonyereza ku musango gwabwe we kutuuse. Okwawukanako n'omulundi ogwasooka Minana bwe yaleetebwa nga tasobola yadde okwewanirira, olwaleero nazze atambula bulungi. Bano bavunaanibwa wamu n'abalala bana okuli John Kibuuka, John Masajjage kw'ossa Abdul Nasser Mugonole nga bano basindikibwa mu kkooti enkulu nga bavunaanibwa okutta eyali omumyuka w'omuwaabi wa kkooti Joan Kagezi nga 3 Ogwokusatu gwa 2015 ekiwaatule mu ggombolola y'e Nakawa. Ye Daniel Kisaka yakkiriza omusango era n'akaligibwa mu nkomyo emyaka 35. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwa mu Richard Bilivumbuka lutegeezezza nga baliko we batuuse mu kunoonyereza ku musango guno. Ekitongole ky'amakomera kiwadde kkooti ebbaluwa y'abasawo eraga okwekebejja okwakolebwa ku Minana oluvannyuma lw'okutegeeza nga bwe yatulugunyizibwa oluvannyuma lw'okukwatibwa. Bilivumbuka ategeezezza omulamuzi Daphne Ayebale abadde mitambo gy'omusango guno nga Minana bwe yali mu katemba ku mulundi ogwasooka okuleetebwa mu kkooti. In custody, he was walking. He started now his comedy, his drama, thinking this is a theatre, when he was being brought to court. Kino kyongera okukakasibwa alipoota y'omusawo w'amakomera Charles Kajoba Kimuli eyamwekebejja. Indicates that there were no indications of any torture. Bilivumbuka ategeezezza nga Minana bwe yagezaako okusiiga enziro ekitongole ky'ebyokwerinda ng'agamba nti yatulugunyizibwa. Can see him. He looks better than a person who is not in custody. Whatever happened the time when he appeared in court was a complete blackmail, and he was pretending to attract sympathy. Kyokka Minana yeeganye okubaako omusawo yenna eyaleetebwa okumwekebejja. Omulamuzi Daphne Ayebale ategeezezza nga bwe baali baagala okusooka okufuna obukakafu ku bigambibwa nti ono yatulugunyizibwa. Kyokka alipootera z'engono bw'atalinaako yadde ekisago oba enkovu yonna ku mubiri gwe. Omusango gwongezeddwayo okutuusa nga 3 omwezi ogujja bwe batyo bavunaanwa ne baddizibwayo ku alimanda mu kkomera e Luzira.